omuwala Zahara Toto bamugobye ku NBS nga bagamba nti anywa nnyo omwenge bw'atamiira ajja kiki ekiri mu bapresenta n'abakozesa okontroyo owapira leka nkubone nze ndi munyo wange naye sinywanyi omugagatanya byakirabu naye abantu bagenda ne beteekamu nti dokita okulongosa omulwadde alina okuba nga atama oba nga anywa enjaga ye bwakola ensonga lwaki abasirikale banywa sigala lwaki bana bakuuma sigala yeyajja one tukuyuwo n'obutabulya kivundu ng'oli mu ntalo oba mulambo oba ki enjaga n'eripulesinga sigala waayi enjaga tezimbya amatama sigala azimbya amatama badde sikimanyi ne walaki enjaga olovaire oba tulina marijuana tulina okeyi tulina nenjebakuba muntu kakati dokita yalina okubuulira kika ki kyolina okukozesa nze nabaga nti contrary to people's perceptions nze ne bwonkebera mu mubiri gwange temuli njaga niyo kudda lweryange nteekemu enjaga otta omuntu toyinza sina njaga nakamu ne bwoga nti omukono guleeti eyiyo nzaali onkebera enjaga teri banna enjaga nagisoma nti enjaga eyo gyolaba tomala gaginywa waliwo anywa enjaga nemuwa amaanyi waliwo anywa enjaga nemuwa kuseka busesi waliwo anywa enjaga nemuwa okulya emmere omulala nemutabula butwi kati waliwo omusajja bamutwala akole ennimiro yakasoli yatema kasoli ngaomutto sibwa ngaatema kasoli enjaga eyo gyolaba etta amaaso emmotoka eri wano ogiraba nti eryeri obalaba betomulaba abatatu ogirabanga eri nina mukwano gwange yalokoka yaŋŋamba mbuye bwe yabanga aginywedde bwe yajja nga mukampala naye n'alaba omuntu ng'alinga amulondoola naye nga mu paaka owa traffic yayingira mu mmotoka ng'omuserika driver anywedde enjaga yamusindika yagani nalabye mugugu n'atuuka ku CPS n'apaaki ng'ate amututteyo amuleseewa amuleseeno enjaga is better than tobacco but provided kati waliwo ensi begita Holland Netherland abawala abakola mu mahoteri bafuna nnyo sente enjaga baginywa kyere ekyo waliyo teeka ligikubira buli lwokugira ekintu bakinywa bungi ate omwenge gumu bitanda oli ayiwayo muyiwe yes ndi Museveni aweze ebbaala naye bulwalezi yali ezo zonna ezatambulanga zakolangaabatamivu bajjanga ne beggalirangawo nga bajja kutereka ne banywa omubisi ogujja okubatta obusi kubanga bw'omanyiira ekintu obeera addicted. That's why I drink 2 bottles and tea kubanga I can afford. Abatamiivu abalatuga nti nkuba ejja onywa ki tinywa Nairo special nga teriiwa ne kakirabu kankole okutabula olala oyo yanywa kalabye ate anywa nnyo ne mu magulu n'ateekamu wa anti abagagga tebakugulira mwenge ne bakuwa sente za kutwalaka agulira mwenge ekyeka kiri rutiini tomubulya mwana agenda ku ssomero drink yakuwa mubisi kubanga tajja kweteeka ku bizibu byawo wati women don't know kyozotamidde tetulina mmere wala gye ow'ebitaano ajjawo omuntu yate ebitaano tebigula mmere so you must study nti enjaga if it is legalized kubanga enjaga bagitandika bati enjaga ekalifuumu Queen yakaaba ng'azaala abangereza ne bamukolera kalifuumu mu njaga obulumi naba nga tabuwulira abaganda baali banywa enjaga ne Mwanga ng'alina omugwabe gwe baguyita mugwabe si musokoto mugwabe omunene gusigala abanywi b'enjaga baatwala lugagi emisinde bonga tebatya ssasi abazungu baawera emundu mu Buganda ne babiteekako gani taxi abantu ne baziwaayo abazungu ne bawera enjaga yaliwo wano nga y'amaanyi nazina emmwanyi wazira bakozi bisansa binene bwebi Coffee was here before they arrived with the British was here bamuyita ntabaza bakadde kaawa tamanyi nga batukana ng'onywa kaawa nga liddagala lya kkojja Kimbowa eryongeramu amaanyi kaawa buli musajja omukulukulu kyebava bameketa emmwanyi alya alina ekibinika ky'enkoto
ekyakawa ekiriko enjira ekibeeramu ekisubi ekibinika kyenkoto bwagira n'anywamu kakati omuzuukizi wegujjanjaba enziku guno bwe twasimanga mu gundi mu bibira kakati kyenabadde kuba nti batubanda emandwa bagibanda kakati ate okubanda n'omusajja yini alebera ngatakikukyekikoba tebannajja wabiranga waba kubanda kakati olwolwanyiriramu kitegeeza omubanda wa kabaka ye mugema kabaka bw'aba agenda okuwasa mugema aleeta fuuti n'apima naga nti wayi mumukoleko mbona tata omuzuku nga bakupima yinki anti mu ebintu emubimanyi abazungu era nina akatabo kange nabagamba ti abazungu abo bye bajja nabyo mwabikwata kubanga ebyaffe babifuula stani fe ababimanyi mulowooza tuli basamizi nti omuzungu yakola kiwi nageti ani nga tebikola shero ekyo kitwalamba ku sero kunywa amafuta up to today ne kalitex bagiyita sero zino zonna eziriwo abantu tebazimanyi sero tugende ku sero awo tunywa amafuta which is not sero bata engato ya bata lwaki ababata bwe bagira wano nga bata ekulekerayo sente siringi 9 ne sente 5 Uganda yagala omuddiza amubata baddiza bakuwa kwa balance tezabeerangako nti emitwalo 10 emitwalo 9 ne sente 5 atano bakwakola eki bagakuddize nga kakati boolaba mbagamba nti abasobodde okukola ebintu ebyo eyononga owasamuna Museveni yayingira edduuka egindi ebiki egindi esente yazijja kumbala baliyiganga eyo nayingira mu dduuka nga yagala okulamu nduga Museveni yagala mwenye abakulembeze nabo baagala okusanyusa abantu ow'edduuka nayingira Museveni yasaba samona si moviti efaanana muvumenti yasaba samona era Museveni bwe yagula samona nakwatako enkundi ekifaananyi kye nenkikoleramu portrait nekitwalira omusajja wa samona nemuga kitindi this is historical omukulembeze okuyingira Museveni has entered a shop and demanded samona yes ekitegeeza bw'abakubiranga oba wa samona amukola si moviti teyagula moviti teyagula kizigo kirala era siwoza nti babazzukulu bwe baki kuba Museveni bwe yagirana mu kyenamukaaga yakugamba nti ogera olutwa yaguza ekitanda kya mitwalo pawundi 10 kyetaaga shampu zisiziina n'agenda ekawempe n'agulayo ekitanda yadde ogulayo ekyabaana kubanga as a leader yafuna abamukolera bw'ova ku kitanda n'ogwa tukinyonyola kitya kakati ono omuwala okunywa omwenge kakati omuwala ndowooza gwayitirira omanye ogenda noga nti bwenywamu esatu era bwenywamu enyankola but people detect when you are drunkard words don't follow the way you stagger here you stagger there you stagger there biba tebikwatagana ate oli kumpewo kakati osooka bbiri nze bbiri pologulamu ngikola nodda kuba bwe tuba tugenda okukola pologulamu ezo osanga abagenda okuwaaki rediyo ne tv byanjawulo ku tv bakulaba amaaso bagalaba ngatamidde bwegati nze olunaku lumu nagenda ku tv nga ntamidde yali NBS WBS amaaso nga munafu bwegati pulezidenti ne bamugaa ninagenze entamidde yababuuza nti abatali batamiivu mubeera wangu mutamiivu agenda nampita lwaki wagenza otamidde yamuga muzika nkuvuuta nalaba amasanyalaze nga n'emyaka nga nzize Kampala amaaso gange buli lwagalaba amasanyalaze gamyuka nanga yuko namanya nti ono omusajja mugezi naye eriiso lyengedde era bamugamba nga mbu mutamiivu oyo Mirundi mutamiivu nze nga nkyeyagaliramu kuba sinywa nnyo kati ono Zahara Toto yagenda n'ayingira ne bamulabula okwasooka yabulabula ogwo ali addicted kati oyo yeetaaga laabu kumurehabilitating anti kati olaba enjaga eyo ogenda mu laabu bakubuuza nti obadde onywa emisokote kanti kkuba ne bakuwa mwega kiti tebakujjako ennaku ngezi ne bakuwa mwenda bagenda bakusala
kubanga omubiri guba gulina kyekukoze eki kyegumanyidde nga bwe bajja ku Kasirye Gwanga omulundi gumu n'afa. Kasirye yafa. Kasirye Gwanga walajje we yatambulanga naye wa butereevu nga tamuvaako. Era Kasirye Gwanga yankubira essimu. I remember nali wa hamu eyo kajja nsijazimba amayumba sanga mwenda nangamba muganda we Mirundi abasajja bankutte basooka ne bandeetera amagye nengazaayo mwiba abaserikale be bakubanga abantu omusajja yali omwogezi w'amagye omusolo ali polite tujja kwogera naye ffe tetukkiriza byakolanga amagye kozi bamuyinsaiti nga Kasirye Gwanga amaze okuba motoka yakusasira amasasi amaze okuba abasomba emiti ne mugamba Kasirye Gwanga ebibira baabigaba bano bantu bajja mu nsoko zaabwe ebibira baabigabira abantu ekibira ekyo kiraba ekyempanga oli Masaka makanisi yakyeddiga bakyejinga naye ewaabwe olaba mmenga ayogera ono kalubindi anyuka kalubindi kubanga alina okujja sente mu fayinaali yakwata ne muwala we namuvumbisa akola mu fayinaali omwana oba alimu omusayi gw'abayindi mayiko oba alimu omusayi gw'abayindi simanyi oba yoli mwanvu nnyo n'atuuka ku lyengedde mwamulabanga emmengo nze bwe twabanga tudde n'akabaka nga mayiga n'omuvuvu omulala nga galiza soda omulayi gyali bamuyitanga kati ono omuwala yali addicted. Yes, ali addicted. Babadde batuufu. N'ayonoona ne lifuti. Naye n'agikubakuba. Yes, andi nkugambye yayitawo looza abadde agatta ki byonna yombi enjagala ki n'omwenge kakati kitegeeza nabeera kwerebyes nga waliwo saluuni yemusooka nebabalongoosa yekani detect you there ng'akenge kawunya nti ono omwenge gwanywedde tasobola naye waliwo abanja twalina musajja nga mubita bagenda mpiima nga yakulya Uganda Journalist Association ng'ajja yabula ne bamutuuza mu ntebe yayogeranga kyuyo okimanyi ti Obote yali amaze okusoma budget bali walimu eyo gundi awo parliamentary garden omusajja n'alinnya ekikomera ow'amawulire abasitute ne bamulaba emundu nezigenda muli n'agwa wansi naye kyamuyamba yaliwo engo ne bamubuuza wate n'amubuuza why have I done it? Beer. Yes. yamusuula munda Obote n'agamba give him 2 bottles and take him to Luzira. ngeyagwa ku kasanga twagenda ne president e Zambia nga cameraman yalina ecupa ya bia gizadde bali banywa okumenya abe Zambia banywa omwenge bwe banywa omanyi basula mu gundi basula mu kotayi kakati bwe banywa omwenge basiba mpale eno bagisiba wansi n'ennamba y'ennyumba yo anti bwonya bwewaluka waliwo abasibyewo ab'ebigaali nekwa kya 10 ozireka ku mukazi w'ogenda okunywa omwenge ab'ebigaali bakola bati bwe bakuzaayo waka naye omwenge gw'e Zambia baaguteekamu nti ebiriisa bw'ogulya tegukuzimya matama kakati ono omwana ye kyeyakola kyekyali kizibu ye yanywa omwenge n'agenda okukola but such a people good people baba balungi nnyo ate bakola kati addiction kumugamba omukosoniga tyojja kunywa ng'ovudde ku mpewo ye yasookanga kunywa kasiba nti oyo omulaba ono Moses yagenda mu palamenti kasiba nti yali anywa omwenge nakola mu CBS naye kasiba nti nga bamugalyamu nebbaafu asomanga okumakya nga bwe mumuleka okugenda tasobola kukeera aba yatamye kati kasiba nti bamugalyangamu nebbaafu naye kyedaba mu CBS omusajja aleeta omuwala omuyimbuzi ng'envuga nabo beekekesa banuufu abakazi banuufu
bwe boogera ebyamu aya kadi ya nuupu ogifuna wancekecyanga ebinyeebwa solobe wancekecyanga ebinyeebwa babacekekya bucekekya era gwe bw'oba oyagala oba nga mukazi wo wa nuupu nga olabamu abakadde abavubuka bano abanyirira okufa genda bakuwa enkoko bakotomibo basajja bannu abaana ba nuupu mukazi wo bwabeerayo abakazi ba nuupu bafunako eyo bwere nga bafungula ebikooyi babacekecyanga ebinyeebwa solome babacekecyanga ebinyeebwa naye abakazi balabye ennaku kyobola nti bwebweni bamukyawa kadi bagulangule oyo nkunyiiye egigula $3,500,000 nyanzi yanoonya keka kisudde kati yamunewako keka kisudde ate bwebweni alabika atya nnyo ndowooza yakulira ndowooza amutya nnyo ate alina disipulini yenyanzi yatonera ekintu kyabe yalikirulyanga ssabo n'atamanya nti mu uganda kukinyumisambo ne muganga booli manufacturing tukoti tuzosiisi wasanganga abasajja abebasogulbalasi naye nga doola omutwalo gumu n'ogumuwa bwoti oba ogenda gula nga tabalaamu anti basiraamu alla bwomubala aliko era nabagamba nawandika mukatabo kange kyenda byejjuvu bannayuganda balina anti munnayuganda bw'alaba omuntu aliwo nesyamuyita muleera baleera kakati nekugamba nti musi abantu abo ab'ejjuba under islamic control ferongotayi bafunamu obusiraamu kalica yabakwatirayo kakati disipulini babeera nayo sibyakubba even when the Arabs went kalica yabwe y'obutapa yakolaki yabasigalamu obulaba uganda nitebabata nnyo southern sudan than kenyans banakenya boti bali mu era nze nalaba nayinza kusukirisa nnakyengende mubapoliisi abo nendaba omusajja jinka nga bamupiira oleeri etisa ebintu n'agamba abasirikale nga bamuzanya kyenda kugamba nti buli lwolaba madakeesi eremedde wano kitegeeza mulimu abalimi abagizanyemundu weeri eyo pisito agirina asobola omutegeera kubanga yavaawo yetta buli muntu bagijjawa ate bakwatangako n'omu naye nemundu eyabujengo yeyakaweesa yeyange lwaki eroteetinga kakati eyo emundu ogikwata olina kuzirowinga ku circumstances baani abattakaweesa baani abattakirumira baani abattaani n'ogizuula abagirina tojja kufuna muntu eyo physical tosobola kuba bali security circumstances kakati nkuga nti uganda lwaki amagye tegava ku munne waago gwe batta ate nga peace yes lwaki tegavaayo amagye gafiirwa omukuumi wa pulezidenti lwaki gwe tegavaayo abairimu babamanyi emundu eyo bamanyi gyeva so nti we lose good people nga tetubayambi laabu waliwo akawala bakayitani akali kanyuddenja kane kaggwayo ekyandiru yaginywanga nekakomayo kali kagenda nakufa ono gundi eyimba simanyi nolondamu owange yajja omulundi muzimaiswitikayo bamukwata babutaala bwa motoka was rehabilitated nadde engulu omanye abo abayimbi obuzibu bwabwe nti omuwala omuyimbi asobola okuba n'omusajja ku mbuzi ne baawukana nga tayimba ono yali amuyiyiza baawukanye katakyayiiya era mbabuuza nti bane omuyimbi muga nti oluyimba lwamu ate ku mbuzi kati akaana kakyuma ekyalula oba kankoko oluyimba lwaligaddewo olikompoza abo abavubuka babendako why before you produce oluyimba olwo yowi abamu bakwana abasajja ne babayimba why they have raised the bar nti gwatakola vidiyo erimu colors erimu nki kyobalaba nti ono tata wange gundi yes ono lutaaya abo bakusasira baali bamukubye ekimu bamugamba nti gwewowole sente okole embagayo tujja kuyimba tezikudde
babagula bukuzi lutaya segete yaleta mu family ngagga bali bamu y'abantu ate bagenda kyekiri beera ewaffe mujja okuzikamu mujja okuzika njabo ku mutajanjabi zuzu zikapu y'amayinja alisoma obwabuka bwa musepuli bwasi buloka ku mutwe lwaki muleeta obukyere mujja kwewaana kati munogere ddala nti yafudde tuteekeko obukyere bwaffe tukole mubuleetangayo Tamale njagala kusiba ogenda okole olwoyo namwagala nnyo ekitango bakuba bakusase wendiuka mutumi ngaekyendi tebalyogerako omusajja ono yakolako mu state house oba mwokerowawo twamubonyabonyezaako mu state house mukiwandike mu bubaka bwammwe omusajja ono twamubonyabonyezaako waliwo omukeeya amuniyamu mu state house amuniyamu emisango gye mukiwandike mu bubaka bwammwe bwe baba bakiwandikaawo babusome naye bwe kiba tekiri ayina omukono ekiseera ekyo eyamujuuka n'amuniyamu n'amuganyuka ku jirikiti ng'embwa bamugoba kironga mubbi wa nkoko n'olwekyo mutusonyiwe ekyogere tofiiriddwa omukozi ennyo nagenda atakubira mizinga eyafiira omukiriniki eyabakolera obululu sesiri okwalo gwe yakubanga yalina semwogerere mizinga era ne muwala wada enale tugirekera katonda genda omuwala wange yafa ono gubatira mu alubatiko wafa ne bajja soboka kuli tugenda jesi mukonzekayo naye fe aba tuweeko awalaki emitwalo eki sebo owawalaki takomyewo naye tuweeyo akaliga ne bakomawo fe tetunywa awalaki tetunywa akaliga tunywa tongo eki bwe bamanyi nti nzikolaki ozibala nzibala kakati nomanya nti ekyo 15 kigenze kati bakomawo sebo kapuli ewedde naye babadde bagamba nti oba bafuneyo esatu nebagamugizibe mugigale ntekemu ekitoogo kimu abasima ekalisi genda nokuba omusajja oluyi wabakola bulungi yes kanoti bulakameiribi wabakola bulungi newajja omusajja omukulu abagwagwo ofunye amabugo mangi nnyo naye omwana we yafudde ku lunaku lumu nowange mpakuseeka ba oli munnaku yo ng'agamba byakisiru nekitange olwo yafa omusajja namulaba nampita bwanjirira ndi mugundi yange ewaka olwokuba omwana obuze eyanga wano somba amatafaali nkolakyo ndaba nsindika omusajja kati gundi omusajja nteeka ku bbali ankoonako naye omanyi nti nzesazeku zero omwana wange wa p6 alina sente zakola kujo naye nakunawunyeza akalimupiri gubwa ba neteke nayemukuba netafaali ku mutwe mukulu wange nagati ate amuttirayo omulalu waffe amuttira mugende muteza omusajja ayina okubamutwamalewo nawano ku pulasideki awo ekisajja kyali ekyambadde amasooti nengula amawulire nekyeraba emitwalo gyange gyebanzirira mpayo emitwalo ebi bakutegeera why you are well dressed you are beggar wakozeewa naye tebakutegeera zekambabuulire I rely on friend mikwano gyange benkubira essimu when you see Mirundi ringing yo alina kyeyali akkolera twewala sente ozijja ku musaala mu state house yesobola kujja sente okimanyi nti bampako $3 million nti banziyanjaba e Nairobi ne baŋŋa nti ziri wannalwiso kubanga mu ddiini yaffe ey'obusamize kasa kutuuka omuteego mbakolimidde ebintu bingi tetuwekwata mu ngalo ako katabani kakajikyantinyinza naye kati kabuuze mukulu Tamale bw'olibanga mukama akujjuludde bagenda kukusabira mu ddiini ku ntaanaayo omusiraamu ajja kujja babogo bajje baani buli omu ajja omulamu gwongere gutwalibwa mukyalo bajja kusabira onkole kano osemanyi kolera akalambo onvumire mu kyali omanye ekiŋŋana okusoma mu ekereziya ne mukanisa nawa kunjigirizaako nkwata akazindaalo kuvuma Museveni kuvuma gavumenti agurabe the microphone nze kasankebera nga siri wakwogera tondabawo onvume buvumi ng'osirise nga nsirise kolera akalamboko omwana alinzigye wange nabagamba nsinga katolu wange amakange gali aga
buli maka mujja kutirwamu ente Balukumi. n'olukufini ebeeremu enva eno eraga eno balina okutambuza mu maka gonna ate buli maka galina omusika wa